eddoboozi lyo tambulenga mu nsi eno na buwanguzi kantegere ekigambo kyo yinzenga okunywera tambule n'amaanyi go mu nsi eno leetera okuwulira eddoboozi lyo tambulenga mu nsi eno na buwanguzi kantegere ekigambo kyo yinzenga okunywera tambule n'amaanyi go mu nsi eno tusaba Yesu amaanyi go okutambula nga mu nsi eno ebizibu ebizibu byewe biba nga bitwe ebiseera eby'ennaku nga bituyinze nga tewali nawakufuna na buwanguzi nze kantegere ekigambo kyo yinzenga okunywera tambule n'ama Kansala mutuleka abaliyo mukolo gw'abaana baffe omukuuzo nnyo mukolo gw'abaana baffe mukulu nnyo kabaali kulagisa afaanana nga saala kakasa kuweeyo bayebukuyo abagole bano omwami mugongo Isaac n'omukyala bagalasa mufumba obutukuvu n'amateeka ga Katonda galagira n'amateeka gafuula eggwanga lya Uganda. Ofumba balina nti ekigambo eky'ekitiibwa ekyalagira Katonda abantu nga tebannaba kwonoona okubeera omusingi n'akakalo obulamu bw'amaka mu kugalagana n'okusalusagana omwami n'omukyala balina okuba nabyo buli muntu eri munne. Era ensonga eno Kristo yagisaamu ekitiibwa gayagenda kumagala we mukama ekigaliraaya. So ate y'omutume Pawulo ekifaananyizamu ekitiibwa kwa Kristo n'ekkanisa ye. Kale okufumbirwa okutasaanira muntu kutwala nga yaniriza oba nga teyerowoozezza yambere ng'afumitiza era ng'assaamu Katonda ekitiibwa mu kujjala lyonna lyabatwala. Bano ababiri bano babayingira mu nsonga enkulu bw'eti. Olina ensonga ey'abazibu eteri yakujja nafumitize balobe okuyingira mu kamwa k'okufuna obutukuvu gamba nga walabako omu ng'abayina n'omulala tuwe ku lukamba olutukuvu naffe tunaakomaawo kubanga olina kibagerulage. Naye oba omalidde kusirika sirikira ddala ennaku zonna ez'obulamu balwalira ensonga tubeere mukama engaliza bano ababiri Isaac ne Sarah
kyemuyingira mu nsi byakwegezamu nti ebiri nnema kasita ndiyo azadde yagaana muyingira mu kago nga kulina akakwakuliza akakulu nti kwako kufa okulitwalukalya nekyobeera wayinza okufuna endowooza y'okwekuba yeekube kati kuba ekiddirira mpinga omutukuvu buli omweri munne kyenva mbuuza Isaaka omalidde okuyingira mu kago ne mwana muwala Saara kubanga Saara si byaliko bitudde tuzukubemu Saara omaliridde ogenda mu maaso mu kago n'omusajja ono mbongo oyagala mukazi obeera weyagadde wekka tewali muntu yali akyera omubiri gwe nebuli mwagula bitira gujjanjaba buliisaga mukama waffe abalabirira bwajjanjaba ekkanisa noba ensonga eno omusajja kyanavanga ne kakitaawe nenyina neyegatta ne mukyala we ne babeera omubiri gumu ekkanisa mukama agulirizibwa ennyo n'olwekyo Isaac okubirizibwa okwagala mwana muwala ono si n'okwagala okupangirira oba okukoperera ku mirirwano naye okwagala Yesu kwe yalaga era kwalaga eri ekkanisa olwaleero owulidde Isaac nammwe abakyala bano tebaviirakaawo nayegamba nammwe abakyala musinga mababa mu bitibwe bamukakkanenga nnyo mugonde amanyidde ddala nti omusajja gwe kubeera omutuufu wabaka nga Kristo kwali mutuufu ekkanisa olwekyo saala obwebala ebintu bikutambulire bulungi kakkana bonda nnyo ne bwe ziribera ssente nga ziyitiddewo nga ziyingira mu wakati zigula kifo kya bukulembeze naye bera ebitiibwa bya bufuzi tebigula kifo kya bukulembeze kama agulirizibwa ennyo n'olwekyo okubirizibwa okakkane olifuna endowooza ega mbaniriza bonna abali ku mukolo gw'amadi Isaac ne Saara twagala nze mu kyenyinza okubagamba okwagala nako okutaliiko kkono mufube mukuume ekintu kino nga bwe kitandise kiwangaale nga tekizikidde okubeera naye ebbanga lyonna erisigadde ery'obulamu bwe omukuume nga bw'omulaba mukukwasanga mukyala mulimu kitalinako viredde omukuume n'akisuulako omukyala ono mukozi ate musali ewaffe tebatugana kusaba ewaffe tebatugana kukola mukolere wamu muzimba amaka gammwe wasa omukyala omusala kwagala okuba mukyala okuwasiza okubeera wamu n'emufumbo obutukuvu nga Katonda bwe yalagira onoomwagala n'omusanyusa n'omusamu ekitiibwa onoolekanga abakazi abalala bonna n'obeera neyeekera kuze mulibala nga muli balamu mwembi naawe Saara kwagala okufumbira omusajja n'okubaba nga ofumbiddwa okubeera wamu n'emufumbo obutukuvu nga Katonda bwe yalagira onoomwagala n'omusanyusa n'omusamu ekitiibwa onooleka abasajja abalala bonna n'obeera neyeekera kuze mulibala nga muli balamu mwembi weewaawo nakolanga bwentyo nga Mukama ye mubezi wange nze muwongo Isaac nasaba Saara kuba mukyala wange kyenasiza Saara kwagala ninabeera naawe okusookera ddala ddala leero nga bulijjo era nzika muno lwakabaka lwa Katonda kwabasaba omutujja lwabatukazi nti kulisomeza byonna n'ebizibu byonna ebirumbaza mu bufunda sijabasaalasala sijabekyusa sijabivamu jagenda naawe tubanenga wamu tubanenga wamu olekisa kya Katonda omwagala Isaac okuba baze wange gwefumbiddwa ngenda kubeera naawe okusookera ddala ddala leero ne bulijjo era nga musika muno mu bwakabaka bwa Katonda nga nkakasa mu lujjudde lw'abantu bano nti mu byonna ebisoomooza n'ebizibu ebibumbagana amaka sijja kusagaasagana sijja kubivaamu wadde okwekyangacanga naye nja kunywererangako tuwangulireno olw'ekisa kya Katonda amen olaba
yayingira mu mukago ne Nuwa baateekawo rainbow oba musoke ng'akabonero kaabwe. Era Katonda bwe yayingira mu mukago n'Abebbulani okuyita mu jjajja mu Ibulayimu baateekawo akabonero akukumulibwanga kw'abaana abalenzi. Naffe abaali ewala ennyama egguliriza batalina kakwate konna Katonda. Bwe tuyingira ne mukago gw'olukoza tuba akabonero akabeera mitima gyaffe naye mwoyo mutukuvu akakasa nti tuli babe. N'ekkanisa bwe yatuulanga ne Kristo ali mu masekkati gaayo ne balyoka basalawo nti empendaleka zibeera akabonero ak'obufumbo obutukuvu. Era kasabe muweereza munnange Enos mujjusalira empeta zino nziteekeko omwoyo zibeere olukomera gye bali naye abalala balaba kabeera akabonero ak'entiisa oleko bayingirira mu linnya lya Yesu Kristo. gwe Isaac omwempete musaala bakabonero akakakasa nti olw'omwezi ogw'omukama guno muyingiddemu olwaleero. Naawe Saala owayempete no bakabonero akakakasa nti olw'omwezi ogw'omukama gumuyingiramu leero. Nakwakatengedde emmotoka wange Saala baagala okubeera akabonero kange akakakasa ngenda kunezanga obwamuzi bwonna obw'emugabo buno obwebulaayidde eno bw'ekitiibwa kyange n'erinnya lyange ly'omuwongo n'ekwabamubiri gwange n'ebyange byonna era nekukakasa ng'obwobuli bwange by'owonamu obwobuli bwange mu linnya lya Mukama Yesu, amiina. N'akabonero kange ak'obwesigwa n'obuwombeefu akalaga okwagala kwange okw'omunda era akakukakasa nti nnyingidde mu mukago naawe okuwombeere kwange n'ebyange byonna era nenkukakasa ndi omuwomba bwoli owange okuva n'olwaleero kati ewammwe ewaffe abatulo be batu bange era gyonna gy'onaagendanga nange gye naagendanga mu linnya lya Mukama wange Yesu, amiina. Katonda byakola byattendewo. batandise olwaleero mu maaso go Katonda ffe tebatulwasalira omukisa amaka gaabwe gagereremu obulungi tebatusaba ekisa kya Katonda omukono gwa Katonda gubeerenga nawo bulijjo babeere Mukama bulungi baweereze bakuweereze mu linnya lya Mukama Yesu. Tulangiridde omukisa ogw'abaana ogw'abalongo tulangiridde omukisa ogw'ebintu tulangisa omukisa ogw'obuweereza mu linnya lya Yesu Kristo Katonda olwa Mukama bawe bakola obulungi ayi Katonda tugaana ennaku tugaana okukaaba mu maka gaabwe tugaana emyoyo gyonna niwandibadde eddubu teriibayiize mu linnya lya Mukama waffe Yesu tebatulangirira ayi Katonda omusajja ono n'omukazi ono babeere bulungi tubalangirireko omukisa gw'abalongo era tubawa omukisa olunaku olwaleero amaka gammwe gabeere successful abantu bonna bagengombenga abagatunuulira abagalaba weebale Mukama kubanga okikoze mu Kristo Yesu Mukama waffe. Mubalire Musumba tukusabidde ekifo kye ekituufu y'entebe ya Bulaaba. Mukama yabasiba nnyo katugenda ku kyalo ennyumba ya Mukama n'otuyozayoza tukakole baffe kati kyetugenda okukola ojjamu oyita Katonda rifaasi okwewala okubeera nti buli omu ate anyigiriza munne naye bw'oba oli eri nabyo gyensonze bannange tojja butereevu yitira mu kuba tuli wali ku mukono tugereawo oli obulungi abaana baje olw'ebulungi jangu
Como no, la dos partes ahí pienso que ya lo veo en vaquero, vale, ¿no? Ven, pone, mira la que se te está. Kama yebazwe haleluya abasayininga abagole mbalamusizza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Twagala kwebaza Katonda olw'akaseera kano olwa Isaac wamu ne Sara.
okubanga olwaleero bafuuse omuntu omu. Amiina. Nze kinja nga bwebasayininga nammwe ffenna bitugasa ebigambo bino. Nze kyenazuula nti obufumbo ekisinga okwawula abantu n'okubeera n'emitawaana mu bufumbo ge malala. Kubanga wabaawo ensonga oli agamba sijja kukakana, n'ono ng'agamba sijja kukakana. Era emirundi egisinga bwe mba nkansolinga abagole bentera okugatta, ntera okubabuuza nti singa wabaawo issu nga temukwataganye, ono agamba gwe musobya, ono agamba gwe musobya, what do you do? Wateekeddwa okubaawo omusumba kyagambye kaafuuka omusiru for the sake of the family. N'agamba nti kanzikakane, I'm sorry. Abantu akantu ako kanyukuta ntono nnyo ogamba nti munange nsonyiwa oba musole, naye kakalumiriza abantu. Naye ate kyekigambo ekirina okubanga kiri mu maka, kubanga munno tosuubirayo nti kati wano mutandika obufumbo nga muli basanyufu, muli bulungi, naye wajja kubaawo buli omu okunyiiza munne. Era ntera okubuuza abagole nti munno ono yali akunyiizizaako. Sinnalabako nnyo abajja okugattibwa nga tebeenyiizangako, naye abasinga obungi baŋŋamba nti ye. Ne bagamba kati nga bwe yakunyiiza n'otabivaamu ate ne musigala nga mwagala okufumbirigana, kati ne mubanga nga mutuuse mu famire nga mutambula, bwakunyiizanga era osonyiwanga nga bwe wasonyiwa, ne musigala nga mutambula. Ekigambo ekirala kyenyinza okwogerako, bw'wabaawo issu yonna nga bwengambye nti okwenyiza kubaamu, muntu n'akola ekintu nga si bw'okyagala, naye kyolina okumanya kyekimu nti omuntu oyo gw'oli naye toli naye wiiki emu, si mwezi gumu, si mwaka gumu, ti kasita Desemba kaninde Desemba kangumikirize. Era n'omugizi ow'ebikolwa bwa Kristo gatanga abakoleka nga bipimwa bimukyala Katonda kyagasa.
kasalo kusatu mulinde nchanga kuswala abakusubira ng'okuswala mwana watu be baswala abakusubira ng'okulema mwana tu balemweka ka Yesu waffe atongera levo ku levo atombaza amanya atongera bitibwa ebirungi bye bya namadala ankolenge ebirungi nayimba kolenge ebirungi nateya ebirungi nayimba kolenge ebirungi nateya ankolenge ebirungi nayimba kolenge ebirungi nateya ebirungi nayimba kolenge ebirungi nateya Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna. You are watching BGP TV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne video motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya